Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Kulaba nkale manyi ofunye okutaataganyizibwa kubonye bakusumbwa sumbuwa nedda ntambula abatasoma oluguudo luno ate baba traffic tebamanyi owa traffic ali wali akuuma ziri ezijja balukola ebyo trade kakati ate abatakisi bakoze layini ezi kati zisobola kutambula kuba zitambula zigwa mu luguudo ate watufitaliza gavumenti ezo kanzitemeke enamba abamu bagayabo tulina kutambula na faalu mu motoka yo mujjayo kiboko ngosoko muyisamuko era nze kyembakola nze nterezeza layini ate naddala luno oluguudo lwaffe luno bakola nga tebamaliriza olabanga nabyo omutawaana munene nnyo naye obaka gye aligenda muggulu simanyi omanyi ano gavumenti mbadde nsoma engeri gye basuulamu abavaalansi naye ate engeri gye basuulamu gavumenti ya Museveni ekyo kika kirala bazze nankuba mpya nenkuba mpya naye ate omulabudde political scientist azikiriza nti banuuwa baaliyo kati bayibuli nzikiriza nti banuuwa baaliyo olw'ebikolwa ebiri mu ggwanga banuuwa baaliyo naye nabagamba nti kasitensi abaganda bagamba nga n'abanyankole balulina abanyankole bagamba n'abaganda nti olunatta wakabwa lusooka kumuzibawa nnyindo kati nnyindo z'eggwanga tezikyawunyiriza ziriyezi amawulire mafu ago bagatwala ag'empapula Museveni talina amawulire intelligence talina PR talina ate abamulwanyisa bamunju omanye abaana bagenda ne bakola ensobi abaana bayinza okukola effujjo ku kyalo kati ate bone balowooza solution yakutta dati naye nga ate baba okukyalo bagamba nti mirundi kakwere mu kabuli tuba abaana bano tubatte nga bakulinda lunaku luli balyoke bakwesasulizawo nga tolaba nga toliate mwe temumanyi titata wamwe yabakwatiridde balivaawo bwati bano bajja ne bakola Museveni ekintu nti buli kibi kyonna bakiwaayira Museveni kubanga opposition n'abantu babaagala obusika bali omuntu in fact Bobi Wine si kizibu kya Museveni ekizibu kya Museveni bantu be abalowooza nti afuuse political liability bo bamwetikkule basigalewo kuba yo public bano tebamanyi olutalo olulyawo mu lubiri munda olulyawo that's your problem nti mwe mulowooza nti ate Museveni ye mubi kubanga ye Museveni bamuwambako amawulire golowooza singa saali mugezi abaana baali balowooza omuko yali alowooza nti asobola okunwanyisa nanwanyisa yali tamanyi kapasite yawe otosaaga ogenda otya muko w'omuntu n'oyingira mu makagagenda muwasa muwala wa Ssaabalamuzi gwofuga ekkanisa ofunamu babisopa abamutwe ne bagubetenta ne bajjako pologulamu zaabwe ne bagenda mbu bageze mu kooti era nasekeredde Kaliisa nti alowooza mu mutwe gwe tinsobola okuddayo nenkolera ku NBS nti Senyonga wagamba wasiibule Senyonga mu mutwe gwe alowooza nti ndiddayo kuba abo bonna be babagambanga jakeno nabuno obuvuga ne bulowooza nti nsobola okudda mu nenkola nabo kwene ensinga bwefaanana nemukimbagana fear to be hanged by the same rope has been hanging the people awanika abantu lwaki naye manye waliwo omwami enkubidde esimu ku makya nange kola pologulamu ey'Oluganda n'ey'Olungereza nembaga nedda byonna mbinyonnyola kati gwe ekizibu ky'oluzungu tolumanyi naye ate okuyamba nenkuvuunulira ngaotera okuvuunula wano nebikiba kitabukatabu kange kale esaawa emu kyengenda okukola kyokka State House Cars ekikolimo ky'ennyumba entukuvu eri naye mbagamba nti buli muntu ali State House pulezidenti wa Uganda aliko ekikolimo kino ekikolimo akisangamu nti abalabe
abanoonyeza wala nga bali munju, the enemy within. yes. Sio bagamba nti when you look at Amin yalowooza nti Tanzania kyekizibu kye, naye nga bakasimumbula Faruk nabo banno paaki abatanga abantu nga bali mu Kampala nga tebali wala. We are not supposed by Tanzania. Nyerere had ignored Amin yenga muita bafu ye kati tetulwana Uganda na Tanzania ajje tuwekule mulingenze nina ekikopo yaba yokola na bamujerega ne oboti yajerega nga Museveni kakati ngamita musika what ekyali kyamini obuzibu kulumba Tanzania je yajja olumba olwamutwala mu kifo ky'okutuula wansi napuliveringa ova bakasimumbula baani abaali batta abantu era beni kiwanuka ekyamussa Amini Nyerere kiyata yakubira Amini esimu namuga nti omusajja tumutta, namuga nti nzikiriza sijja kumutta, naye agambe nti abajasi ba Tanzania be babadde bampa abayekera abavudde Tanzania. Beni kiwanuka naga sinza kulimba Tanzania, sinza kuwaira abantu bebanzije mu kooti. nabera ne principle kakati benkugamba nti kwata oddeko obote concentrate on Museveni, but was overthrown by Paulo Muwanga. Abasinga tebakimanyi. Okero byaliyanga nabo. Abasinga tebakimanyi. Yes. Tebagoberera bya fire bulungi. Kakati ne President Museveni naye kase mukutte eri mu State House nti abamulwanyisa babe. Is not Bobi Wine. In fact, onayambako buyambi. Bobi Wine is exaggerated. Nze nga strategist Bobi Wine simubala. Mugo taliye mwa mukabalo taliye. Bobi Wine mu kibalo taliye. Butawanya. Bobi Wine is only like a man. Yes, he's like a man. Is surviving on circumstances. In fact, okumanya intelligence ya Museveni tekola. Mu kiro ky'olwali mu hoteli emu bamazemu ennaku ezi bali mu Mosque conference era bagambye Part 2 there is a political vacuum. They have set up an administration, a team to negotiate with America because Museveni is falling. Ochiboza waisa akimanyi kandika amanya nti yali bakutte singa kandika amanya yali bakutte wa military intelligence singa waisa amanyi kati ate zingende kubuulira Museveni ebiseera ebisinga bebakwata omuntu bagenda bamugamba nti nno twakulabako wano wati twakulabako ne bubuuza kiti bagenda n'okukwatira ddala a meeting, a conference babeera bakimanyi naye nga tebamanyi kivaayo comparable to that of Mosh sat in one of Ugandan hotels. I think they are winding up today. They have been attending for 2 days. Nenga bonabo ne balunda n'omusika. Ne meeting eba yamanyi nnyo eba nkulu. Mosh part 2. Yes. Kakati the president ayite kandiko. Ayito waisa ayite balonze n'omusika ayite nange bwanka kusanti abagoberawo. Bwe baba tebabirina abagoberawo. Obuyinza obulondo banya abatunda babulina. Nze Museveni muwebya. Nze Museveni muwebya. Atobi muwera wano. Yanti bimuwe ayite kandiko ayite owayiso ayite nange n'emiso naye muwerere bye bwanka kasanti abagoberawo ekikolimo olwaki kibeera mu State House eva bano abo bakandiko nono wayiso babatya nabaga nti embwa enjizi bwogitegeerera kubaka paisoni obengo weeyigira olaba embwa enjizi ekomawo kati abo Museveni batuma mu intelligence naki abali mu meeting tebaliko python waliwo omusajja beri tumwine batula bateekeko omugabe kakati president nalagira yali kamanda wa Mbalala to disperse that meeting sajja bwegende yasanga bamusiza bati yefunza namuga nti muzeeyi sisobola ku disperse nga bantu they are more powerful than me, they are close to you. A northerner was honest. Namuga sibasobola Museveni omulala yagenda bugenzi baba muganda wa wano Museveni kyeyakola n'agamba nti baba ataddeko omugabe njagala atambule mu kibuga mukwate ng'omugabe kakati kana akatabu kani bano be bali mu meeting kati wabawandiikako dda nabagamba nti obusika bwa Museveni bwa musaayi bwa musaayi wakirambika dda mwaka kiyogo ndabanga omukadde wandika
was started on Wednesday 1st January 2020, oli Zana completed at my residence at Zana. I am recovering from a poison attack I suffered 2 weeks ago. Nabagam. With the veterans and historicals scattered and demolished, Museveni missed an opportunity to build a party for Uganda, completely unique from the traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out that in one of my books that following the 2001 elections, a group of youth emerged led by one of Museveni's in-laws. This group created a government within a government, a subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia-style network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. Nebakwata ono Munyambi Malinga yakubye sente ngesente ebitereke byambiri na mande nakale manadukane yebamba yebajura nakole akwata babwere. Malinga defeated them. Nebakwata byandala akasajja ko kebagubye mu New Vision nekakuba arrest byandala ngakone munne wako akali mu group bwebo byesente zo baiti yawunde bomuzi bagoye mugobe kakati byandala natunda buli kamukonna bamwavuwaza musajja watu nekakuba mawulire ga oyo mwami noze mu bantu ba minister basinze bona abonera mulembe gwa bamusibe kakati ne mweregera kunze yabaleta kunze we yakoma bucha mujoga bucha mulenso yajoga mu atajoge nteje ko program zange nzije kufukamirire president number 7 zange zonna nimuziremera ntikati muntu mira omuntu bagayimba atuma omuntu mbakuba akatambi kakati mwami mitanga kakati eyo ye group kakati group eyo era yezeyo none ebintu ono omwami ye yaloza nteja kusikira sezala we sina je nali kiwulidde omwana asikira kitawo ne not come across, maybe it starts in Uganda where an in-law bana Uganda bana bamtaddemu obwesige banachikola era nawandika akatabo myaka nga 5 ejise nembaganda how Lwembaawo destroyed the Musanje's kingdom. Nembaganda once upon a time there was a kingdom called Ugenya. Ugenya was headed by a king called Musanje. Musanje had an in-law who was deceived by his mother-in-law that he could succeed Musanje even if he was not a prince. Musanje, Lwembaawo established a strong network which included Kobshegu, which means spreading the poison. Another one was Sungula. There was Kajiko, who was a notorious thief. There was Lwembaawo established a network within the kingdom. And he chased away everybody until he touched Musanje's musician. Kali kasajja nga bakaita Mirandira. Ekarandira. Nga yamukokera entongoli ne. Lwembaawo nakeregamu. Kamukubanga Lwembaawo. Kamukubira mu music. Zendigenda nende kuyange. Kamungolo. Lwembaawo ayagala nnyo sente. Kamungolo. Zendigenda nende kuyange. Lwembaawo ayagala nnyo abakazi. Kakati bwe kamukubanga n'akagoba. Kakati bw'amala okudestroyinga the entire kingdom. Then a neighboring kingdom called Ugatanza threatened to invade Ugenya. The book is there. Then Musanje realized that most of his commanders had been expelled, had been dismissed, had been sacked by Lwembaawo. And he could not mobilize an army. What I meant by a war was election. What are you insinuating? Tamale Musanje kye yakola yayita mutabani we bamwitanga Mukenzi. Musanje had a son called Mukenzi and he named him Mukenzi to look for okukenga. Walono wobutwa. What do we do? All my generals have disappeared. Namuganda the solution is to arrest Lwembaawo and his gang. So Musanje directed Mukenzi
Rwembaawo the chief commander Kobusheku Kajiiko and Sungula Kasungula kayina omutwe nga kuyina okutuuka jagaladde bwe buti. They were rounded up and Floyd marched through a capital city called Kampala Banya. Yes, and they were detained in a prison, a notorious prison called the Ruzinga. Mr. Mirundi, what are you insinuating? Anti nkubulya nakawandika 5 years ago. What are you insinuating? How Rwembaawo destroyed Musanja's kingdom? Nya irukufa. Era nekugamba omugoberezi wa Pedrosa n'akanoonya akakatabako abagala okumanyira afaayo avuga nga Rwembaawo bamusibye ku mpingu ne busajja bwe musajja atabusibye. Floko marched through Kampala Banya, the capital city, taken it to Ruzinga prison. Abantu bazina amazina. And Musajja did not live for long. He abdicated and handed over the kingdom to his son Mukenzi. And the kingdom was later became peaceful again. Akatabo wekali. Omugoberezi w'ebyafaayo ebintu mwami Tamale yannyonnyola weetaaga okuba mu tooki n'okubigoberera obulungi tayogera bwogezi fa n'olwensonga eyo is trying to ne mu Luganda mwekali insinuating asanyawo bwakabaka bwa Musanje. Have 2 books, one in Luganda, another one in English. Myayiru kufa kakati nembandikira akatabo kano mukalaba where you have reached. Nabagamba scientific elections, a snake in the pot, in the cooking pot. That will cause the 1980 corpuses to dance. Nabaga nti kuno okulonda kati kuli scientific abafa mu kalulu k'ekinaana semusota guli mu ntamu bali mu kabbuli zaabwe bazina. You are going to reap the same results you reaped in 1980. Omwami Tamale Mirundi yakuwandiikira akatabo kano nga lugero kiri gy'oli kutegeera nti semusota guli mu ntamu akati bw'ogamba nti okukube oyasande ensuwa nabagamba mu katabo kano kakyali kapyako nakawandiika dda nakawandiika scientific election authored on Friday July 10, 2020 at my home in Kabalagala, completed at 2 p.m. Because I make the details, I even keep my handwriting on the school manuscripts. Because the people will come and they say, how could this drunk get time?